Nenga okwata kulujirwa ku gate ya Good Life embata yesoko kubaka nanga twalese owamajato omwabufu owambata nimubuza maje kyaga malala gali ogesta kola ki just man nangamba kati gwe vakwebe twalesa kuma atoli jeno soja abaka nywamoro bade stegede nanti aswa no case akobwisa embata nge akulaga ina amagezi iza no kulemesa okujja screen mu njo gifulumya embata ebo bamufira bafira Moses yali yaddala no bata kyeyo nawe ani agireta radio mbu yali aveyo ku kizinga ne bamuwemba yaleta nkulu nga bagitraininze awe stamanyi naye nga okwata ku lujiboti ng'oli bweru yesoko okuba omulanga mwabo munda mutegeere kabete teyali ya bulijjo mumanyira mbate yalaga wakyali kiteega zimbata yali nkambwe yo amaaso nga gaaka ng'embata za bulijjo naye nga kikikyusaako nti nkambwe Lenga nafe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano nafe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins walo embata embwange yangambata embata yali mbata ya kumazi nenga okwata kulujirwa ku gate ya Good Life embata yesoko kubaka mbuza nasoka nembuza kanaloza nti animba nanga twalese owamajato omwabufu owambata nimubuza maje kyaga malala gali ogesta kola ki just man kwa na walo nagenda kanga nange kubye mukatuwa kangenda okudda ngaliwe embata kuba buli jo manyi waliwe embwa ngaziringa meka satu ngenda okudda nangamba kati gwe vakwebe twalesa kuma atoli jeno soja abaka nywamoro bade stegede nanti aswa no case akobwisa kaliwa konna kaba nako hata yozo bitaita bikozesa ate kati kebeyisako nawe leka kutuleka nga ona agamba nti nina otandise embozi jigguse nkuta akatiikange nkyakafiiringa nga sinakateeka kijje kagenda akalaati kasikanka tukayite bwe tutyo keeko nanyumiza kati yanyumiza embozi y'embata nga neoba mubbi toyinza kulinnya mu kikomere ekyo embata ya Moses Radio embata nge akulaga ina amagezi iza no kulemesa okujja screen mu njo gifulumya embata ebo bamufira bafira Moses Radio yali yaddala no bata kyeyo nawe kale oli mukwano gwa wizo omubuzanga ko kweyembata gwa wizo omubuze ku mbata ejo ani agireta radio mbu yali aveyo ku kizinga ne bamuwemba yaleta nkulu nga bagitraininze awe stamanyi naye nga okwata ku lujiboti ng'oli bweru yesoko okuba omulanga mwabo munda mutegeere kabete nangamba kati yanyumiza nangamba oyo jje n'omulamba se yagituma erinnya nangamba nenjita wano tewasigalamu nga temanyi bakozi nenjita buti nemwa tojita nze nali manyi bisekkoke byazi makubedda n'omuntu omulala goyinza obuuza ku mbaata eyo samikulu bali bagitaani erinnya ate teyalina linnya naye ekyasooka okunewunyisa nembula embaata eyo gye yabula saategeerawo bagirya temuliyo oyamutamiivu polo oda yayita mugivubire mu supu teyali ya bulijjo radio teyali muntu wa kulya alya supu aleka kanywa
teyali muntu wa kulya alya nnyo kulya era ekintu nga wanakyo anakirya mumanyira Mbata yalaga wakyali Kiteega Mbata yali nkambwe yo yakalaki yakalaki oyagamanya Mbata yali mukala ya white ne ya black naye nga nkambwe amaaso nga gaaka ng'embata za bulijjo naye nga kikikyusaako nti nkambwe naye tena kyanjawulo kyeyina okujjako obukambwe mbaata kabuzi zino batambala kyemanye bagimuweereyo kalangala nga kirabo ye yagireeta ate agiri mbaata nagireeta kati nze naawe era nakomanga giraba ali mu kagundi kayo waggulu nga kayumba k'embwa nga weekubira omulanga awo naye nga kyenjirabako ekyenjawulo kyenabala nafuluma mungi ntestinge nti omukulu kyaŋŋambye nti kituufu nenfuluma nenkona ku luggi neekuba nempozingamu neninda manye naffe tetulina byakukola nga olweggulo oluzuukuka ogende ngono nenziramu nenkonako ta era nekaaba nemugajja eno kino eki waleese soja omujaasi mutuufu kati kyesaamanya nti ekiro we bagenda okukola we badda abagitadde oba abatagitadde era nkirabika embaata eyo we bagita yabula kubanga ku ngeri jene engeri yali ayagalamu embaata Moses Radio yandirangiridde singa yabula yandirangiridde nti banne embaata yange ebuze nga naawe odda amawulire nti embaata ebuze ku ngeri yali ajagalamu oli yali mujaasi olaba yagiwa n'obwa jeno yagiwa komanda yeyite ng'agiga yo komanda kati yedda yali nabewuliriza ku good life awo obangire omu simanya awo kubanga saagirabako ngeri yakyakulya yafa njaluba waliwo yagula embalaasi neefa enjala yali abeere ku Ntebe Road okwo embalaasi yagwa neefa njala era naga abantu batta embalaasi bagiwa obutwa balabika nani kubanga baleka bagiwa obutwa kubanga ku kyalo yali agirinayo kani nanti zigambye ku bagamba yagwe nani nkugamba baleka bagiwa obutwa ani oyo gwogamba zinze okuba mbadde ngamba mulala Kyaga Kyaga yali abeera Seguku Kyaga abeeranga tibali nga Sudiru yeza Sudiru zikyaliyo wali mpita omwanziraba Kamiliyoni amulako n'embalaasi namulako n'embalaasi ng'atambula nayo ku drive nga Kamiliyoni w'embalaasi aba mulala n'atalina mbalaasi aba mulala naye embalaasi biseera ki naye bagitabuse embalaasi ye yani ya Kamiliyoni bwempulyamu naye bagitabuse embalaasi nyagirabako ng'egenda ne ku stage kati eriwa era nga wona abane mmotoka eno ne kaddi wano ofuna endala amuguza nkadde eki embalaasi whether ya wano yawa whether ya wano yali obuki obuzibu sikamere ate embalaasi yabbe gwatagirundangako wamanya ati baani Sudiru kyaliwo kuki nga saakulayo kukufirwa kw'omwana we gwe waliyo naliyo siya kyokka hakati ani nani abaaliyo mpa abantu 10 abaaliyo kale tumanyina kumanya nkubuulire nti nkolage nti naliyo olwedde mba ku intaneti buli yaliyo nali mulaba wano obosi bakuseba kyali ba Mr. Robert Forest Resort Reza ine embarasi eyawo oyo kyaliwo ne senior citizen sagala wesibe ku Sudiru kachali wange bemenya aha senior citizen wali mu new fitness sport naye ayine embarasi alina embarasi meka izo satu abo babiri Sudiru yogera Reza Forest Resort oyo yasose Mr. Robert oyo Resort Reza ayine embarasi oyo Sudiru ayine embarasi si kyaliwo ongoba ko bachali bange yogera omulala waliwo omulalawo Sarongo senior citizen Forest Gundi fitness sport abo babiri munyonyo
bebachali babalina embalasi bali aba okusatu mungobyeko sudiyo sichaliwo nesi bakuchaliwo wesi baku wasi wesi bakubagaga Fish ogo bakubagaga tolinayo embalasi erya muddo atoze obwewumerwe kiringa nange nagamba nabachali banga balina cross country nabo mbabalira kuki asoka ku ngalo asoka ragadi ragadi sichaliwo Fish ragadi ragadi sichaliwo ragadi mukubire ragadi chali wange mukubire ko wanga chaliwo ate mugambe ki mugambe ragadi yenze Fish mbadde kubye kubuzaako jjeko necho uno namukubiddeko ali wanda bakoro bina wakubidde robina uno ragadi sembe za kamera oyani ne namba yenjirina na mutwe edinya ali wandika mu Luganda ne namba yenjirina mu mutwe Eliana musatu asatu musamu toyogera namba esembe 06 amukubidde sajja wange amukubidde sizo mukubira omugambe mbadde wano ndowooza ku bye twayogeddemu ekiro era byabadde na mugambe nga nangamba Fish sente ezo zikyali ntono mwale mwagala gulaki mukutunda ki ate kutunda nga namwetaga business nade mwetaga business partner nabugabo nga njaga gwatwala abayimbi nabugabo nedda wali omuzeyi Kasozi wagamba nti Fish ono mukwasaganye walivula Mad Tiger yali akwasa era akyabirimu Mad Tiger kwakuba mu stage 2 VIP ne ordinary kati jaja Mad Tiger akwasaganya eriwa zonna yewa akwasaganya abaawo goyi ordinary bali jagala ompere Johnny Wule ompere ku kivulu Johnny Wule erinnya ndi Wule ne Johnny Wule onayimba owa bandi yegwegwe nina sina mulala bagamba mwana wa mugagga bagamba mwana wa mugagga muyinza omukubira essimu nagamba ebita notakwata nemutakwatagana Johnny Wule tayinza kuba ng'ayimbira emitwalo 2 Fish abayimbi togenda kubasayala obawe emitwalo 2 waliwo enabugabo waliwo nga omusajja akozewo akabaala ke naga munyonyeze y'abayimbi 3 5 kati ababiri ngambi kale nanga abiri nga yimbira kati ngani omulala yimbira kyaliwo era Lokijja agayimbira 2 ani omulala abayimbi nga 10 abayimbira 2 tewaliwo just abakuyambye report mwagisigalamu 2 gwe ne Lokijja nti muyimbira emitwalo 2 anze nga nona ne Lokijja nti aganona nga nona nze ebyadde mbabwe bati tosibako naye muntu oli mu Lugwala nze ndi Muganda ndi musajja Muganda sine musayi mulala gonna sulama wange ekyokubanga mu Lugwala oba muzaire oba mukire kikujja okuba nti oli kyaliwo kale wegwe oba gwe oyagala nnyo okusembeza amawanga wasa Omukongo abakongo bebasinga obubi muno bebangi muno bakuwa Omukongo omu ne bakuweerako n'omulala gwe embarasi ebintu byerya byanzobera tosaako ebintu byabagagga omuddo omukalu bulia ebintu byabagagga birekenga byabaki byabagagga n'ebyabanaku birekenga byabaki kubanga tokyogamba mugagga mu mboozi zonywa n'ogamba tugende tuli kusala wano abagagga bakyayinza okulya ebyo ebintu ebinononyo ebyo bisala wano binono nati byebino ebimiro byebinononyo sala wano otema kunono ogira botula babiyita batya kale gwabimanyi oluyimba lwali lwa gravity baluwera luyimba ki oweggulu baluwera baluyita batya oweggulu lwali lutya amanyi sigoberera nnyo nnyimba kati towemula Fish naawe babiyita sala wano ebinononyo webiyita gwebuuza abantu abalala woba oyagala gira golaba abantu abagenda era bagenda kubuulira amazima ababirya bibeera nnyo mu ghetto
abagaga babitumya fish bibera nnyo mu ghetto ate gwe olaka bigeregere ate ebigere birala bino biba bya munda munte nesuwa emisuwa ne bagira ne kabuyi ate ne kabuyi mulala kati biri biba bya munda mitima gundi katago buli kimu bakusalirako kibumba otegedde n'ekyenda yakutabikira kibayita sala wano salamu salyako bintu ebisinga otundwa mu ghetto n'embizi bane sala wano ati nkubuuza nembuuza mukugu n'embizi Mr. Pija bane sala wano ekyebe kyabbe embizi tebana sala wano sirabangako na byenda byambizi nga babisudde bibula obulubulo omulundi byebisooka n'obula embizi bagirya buli kimu kati okumanya embizi ya tabbu egenda okujja bagisalira nga buli omu yafunyeko ekice bwe bagijjako omutwe oyo ow'omutwe n'agenda wabadde alinze obugere naye nakola ki eyagula munda oyo naye nakola ki embizi bagigula ekyali namu ebyomunda byonna byange omutwe gwange ogwo obugulu bwange obwo obugere bwange akakira ako kange saagala akakwatako efisho ogeze noyogeramu nendabira ddala ng'olamuza omutwe ate ow'omutwe wano mumakindi ow'omutwe anti akuba essimu egi banange nguleese ow'amatunda bakakwata kaga abiri amaaso gano baganuuna nago kino kimumu mu maaso obadde ki amaaso gano ne baliyo lina alikuba mukamwa omanye lwatuka nataddeko eriso liwatuka akutaddeko tugende mu maaso gyewaliko ssebo gwe oli awo goba ku nsiri ensiri zibadde ziyitidde otuluma webale zitugobera kati okumanya nga ngenda okukusiibula nkoze emirimu mu nsi muno gezigezi olwo ate lugezigezi anti olugezigezi nga ngenda okukusiibula olugezigezi otandise okuba producer alina otugamba nti kati tukomaawo olugezigezi ngera we nagamba lwe lwakubya ababbi bali ekiro wabamanyirira mu bbala ne bajja nga bakulondoola tudde wali ku mirimu ayaye bo bakuba mu nsi muno naye wallahi ebyaddala kati ntambula ne makansi ne peeni ebyokunkubakubambika oyi makansi okuyamba ki ogifumita omuntu ne peeni ogenda mumutta ye ataba yaze kuloko kunonaki bulamu okumanya ababbi bamanyiira kango kimuze kasito ino kaddala nkomawo ewange nga sinawasa ndaba omubbi afuluma mu nju yange akutte omwenge guno mubi akutte gu TV kibuto fulati era esizangawo fulati omubbi agikutte okumayo omwenge gwa busimu ku boda ngamba gwokola kyewange mu kifo ky'okuba enduulu nabuuza gwokola kyewange nanga jangu nkikulaga yankuba eŋŋoomi n'owa boda yatuuka ne boda n'agireka omubbi omu kati yali akusingako haiti mu kifo ky'okulaba omubbi afulumayo n'egundi nadda mu kubuuza bugwokola kyewange yakubanga tivi n'agiwumuza ye yagiwumuza n'alyoka ampa eŋŋumi mu kifo ky'okutandikira walalala omubi nabuuza bubuuza kati n'owaboda teyamanya agenda owafiishi agudde natungudde ku ttaka yowaboda n'asooka agwambala n'omubbi kumbaawo yamanya kati kaweddemu sikola ki sinawo ŋŋenda naye n'ayitamu tivi yagenda nayo yagirekawo naye ng'eyatiseeko wano ku gondi ensonda ate bwe yatika tedda nembeerawo n'abamakanika nabo kati neŋŋamba ensi eno ebintu era olabanga ekintu kyonna kyoge ng'osanze omuntu ku mmotoka yeeyo kubirawo nduulu wadde agyesigamye eggwera yaki nduulu okireka nnyo mbina ebintu nanti tokyusa ojja okyusekyuseeko munange okyusaako n'ogera ku moloka engazi
ne tulya mbadde nja kunyumiza munnange emirimu gye nkoze mu nsi muno bandi awo olunaku lumu n'akayiga obwemusi emyezi ng'emeka ebiri abantu mbatandise bamanyiira bakutte nkolera ku paaka vyawo ne ku sakisi wali ng'ekimansulo ku sakisi ulira ng'essimu ejja mukimansulo nkolera ku sakisi mukimansulo essimu ng'ejja amanda ngamba nze amanda onajja nonkolerako wano California nti onaagwayo sente mmeka nja kuwa 10,000 meka 5,000 ebiseera ebyo nga nnyingi mwaka ki tuli mutwogera 1991 sibanga nina kazeiki saniwa nagamba saasoma tombulira myaka nze nkubulya bubulizi byempiseemu 5,000 kale 1991 kale 15 tulaga abantu nti nze ndi mukulu nnyo nekengedde 5,000 mwaka ki yogera kale omwaka wejjerere 5,000 sente kyezo kuba kale kankugambe Kamira gundi we yayimbira Chameleone yaleeta Dorotia 2004 kwa lwimba lunali nsinga okwagala lwerundeta ne ku stage 2004 kati nkubugambye katuwebuuze katugende 15 z'amanda azirina yalugenda okoleko mu kimansulo simanyi nti ngenda kwogerera kiki kimansulo tuukaawo California ntandika kwogerayo olunaku lwaleero tulina Queen Dancer simanyi nti nze njogera ba Queen Dancer bali abinyira bamalayo munnange njogera zituuka essaawa mmeka nya ng'amanda agamba ggulawo nzigulawo awo nyimbyemu obuyimba kakamiriawo Dorotia banfuyefuyawo nayimbanga nnyo Maddox ne nani ne Kamiri n'amagembe ne Dorotia munnange ngendo kugira emmanju eno nganda abawala abalungi abeeru kumba abaana abo kati nga wabaawo ebbaafu emmanju naye abaana bamakuba perfume awo nga bayisaako amazzi muki afeesi teri alinya ku stage nga tali munnange nno abaana nga asooka bajja nga bazina bali mu patro obwasooka eruutu esooka patro ekkundi oliraba Amanda teyakozesa ndowooza baali bazaalako nga mutuufu ekkundi kasikini kano okalaba kati nange nga njiwako kawalagi nga kyakya tutandise abaana beebo kati waliwo tayimu etuuka ndowooza abalabi bamanyanga luutu kati luutu eyasooka nga bajjanga bawala omwomu ne bemolaawo ne baddayo kati webaddeyo okubiri baba n'obuleega wano bono obukwata levo erinnya ku luli bazze na patra ku luno bazze na kano kosi ka district okategeera naye nga wano babisseeyo kabaka nene kati ey'okusatu olwokoyogerera bwonywa kawalagi tekanakwata ku mutwe kati nanti nga ndaba olowooza lwaki nayimba nti ensi eyo noonese ensi eggudde eddalo nasinziiranga ku bintu byenkola ki byolaba oyogerera oterera otya olwo nga nzituuma n'amannya ogirabye aliya kigega ogirabye patula zotuuma oyo aba ku stage ayitawo nogamba eyo kibina ugamba kibina ogirabye kibina Lamborghini
nga kibina ng'okakasiza ddala nga ajuwulira nti eyo kibina ogiyita nti kigege abaggumidde yenna ng'omulaba buli kyotambula wonna kigege kati waliwo eyajja gwe ku luutu esembayo mwalimu abawala 3 siribyerabira bali abawala nga balina ebyewuunyisa mu nsi waliwo eyalina buuku nga nene emusinga nawe bunene buuku abasajja bamuwa ne ssente lwa nga ye wajja oyajja nga just nga bakangambukazi akawero nagira akasuuka naga banaso kweyambula obadde sina kutegeera banange nga shekono kakati nkugamba oyo gwe nasooka okutya kati waliwo ate yajja ye gali matono nga bwakangamu ati nga bateekawo n'abasiimuula kize ensi yavaddamu 2024 nga eyonoonese bwetyo kati gwoza nigaba kyayimba ensi eyonoonese nga ye wajja abasiimuzi babaawo 2024 watandika n'okunywa wali watandika n'okunywa omwenge nyumiza gwe kumide mwenge kumide mutamiiro atukongoka katonda yasala bigi nobona bakongoka gutokongoka kati oyo nkugamba oyo nga ye abasiimula bakola ki baba nabo omulimu gwabwe kujja ate weewunyenga ensana eteeka mu ssente okuyingira kyali kitwalo bakuwadde 5 bateeka mu kitwalo okuyingira nze nagambye 15 naye nga nze manyi wenfuna ssente zange kitegedde wazifu eziba za transport naye nga nze manyi ssente zange nzikola ki bayinza okugamba kamusajja oyo awangalidde ku bwa security awo naye gwe gwomanyi ssente zabaafunawo ngolowooza wakyabaawo tipu guno omwokyayo kati waliwo eyajja bakino nkyogere ntya towemula sabika kiise ebbalibbali era iseeyo nga wonaaba n'ekitooka ekyo nga wookiraba naye ng'endagala zino nene toyongerako awo kimala ng'oteekamu ejjinja n'okubabutira tufa kojja fish abantu bali mu nsi kimaasulo amandolo yajja atya kuba amanda yali musajja ayisanga bakazi ndowooza nga yesu bakagundike bulungi naye ng'azina walingala ayimba ki naawe muzinyi walingala naawe amanda yali ayimba ng'ayimba ki gonsinga omuntu eyankozesa emyaka 3 ati nze gwe yakozesa mu comedy wozi naliko mu studio naye era n'ennyimba zenzimanyi ziriwa ennyimba zali ku Monster Studio nyimba mmeka nga tetwaziwulira alubamu na amanda yali ayimba ennyimba naziwulira amanda ze mumanyiko kintu kimu tiyasooka okuba n'abawala abalungi nabi nga balaga ekimaaso amanda yali ayimba naye ng'azina yali azina lingala era omuntu eyali amubisanya wano mu Uganda kwa Amanda waliwo n'omulaba bamuyita Roger Roger ali mu America kati yakomyewo okwo mwali ejo bwakomawo ajoga era wetudda mu bazimbi ebiseera ebyo Amanda kuli Roger abigino omugenzi Jime nibamwita waliwo omuganda walito nelitojo yali azina lingala litojo ono oyo Galaxy kati yamuyigiza lingala muganda we waliwo muganda we bamuyita gundi muddugavu awakyalimu naye nga naye muzinyi balingala era balitojo okujja bajjira mu lingala okuyingira efield yeno yali lingala Amanda ajja ne lingala
Amanda ye yali asinga nga Amanda wagamba togenda ku stage togirinya yali mukama wammwe ate nga tunaali awo nga kati tiimu eziriwo ezikola ennyo ezaali ez'amaanyi ebyogenda ku stage yali amalula ate ne Roger Mugisha kati ate oyo yali ate corporate nga tajja eno mu byawansi eno byali bya kifala bali ate baali eri waggulu kololo eri waggulu eyo kuva dda nairotero ezo Roger Mugisha nga osomuleeta ku saxi kubanga weno wansi twalina ne Big Punisher oba mutegere yali omu kikazi ekinene ennyo ekyali ekyamalula ekyo ekyali kiri ennyo nga nekyo ekizina lingala kyali kirya nnyo Big Punisher mumanyi ng'erya gyali ako twagenda mu Yero Kapiata n'atumya enkoko erira namba agirya yuba omukazi oyo yalagawa Big Punisher nga yeyeekwanira abasajja yeyakwegomba yali mulungi nnyo oba moti yamutuma ne Big Punisher nga munene nga yakwegomba yakwegomba naga leero nja kusula naawe ina kyanjawulo ki ekyo kyamuwaganga serebo nga nanti ebyo byonna ebyegundi wajja so Big Punisher ali serebo gwe munoonyerezeeko be bamu ku bakazi abaasooka okukola erinnya wano e Uganda Big Punisher nga alina mukwano gwe naye tazinye lingala asula ntebe owooza mukazi ki Amanda olwokuba mukyala mufumbo kati Shamimu mukyala wa Moti okuba mu Uganda laka yali akwata namba 2 oyo agonda ekiwato Big Punisher nawe yakugamba ko ntwalero nawe fe yatuli ali addayo Big Punisher ate tebamugana lwaki ngumi omugano naawo nakola mu bbalaki amabala gona nga yagefuusa oyo takola amala kujja mu office oyo yatandikawo n'ekibiina baali bagiyita Lanks Family yali awo Katwengeri mu Basineke waliwo akakyotala n'abawala bala Shami teyalimu waliwo akawala bakayisani akawala kali awo waliwo ne girlfriend wa gundi yafa wa Jime yasooka awo nga convoy y'amaanyi nga Lanks Family webeekulumbya awantu nga we tukole muyimba nga boss asembayo yaani Big Punisher ng'ekivulolo kigenda kuggwa ali bwana buto Punisher n'agamba speech hanze teyangira wakakyogera bishi atu bajja kujjamu obwesigwe bazikya batyo obwesigwe bamanyi lwashononya ati kuwa bwino ompawire kati wino ataso kambaga oba wakakyogera nti eno ate ng'ogamba eno bikugambo lya otangata nange ndi musajja mufumbo sebo kyoga abakazi banti balaba interview oyitira bobanga obufumbo oyitira bwoti oyinza obutabukuuma obufumbo kali nze olwedde nze okikubawo n'okulukuta nobala n'okirimbulula nobala n'olimba kali nze obufumbo bwange oli Jeni ye yabumanyira nebyo byali byadda gyenvudde si byakati mukazi w'abaana ano baanoba ne bwokola bitya newokola ebirungi nze omwekanga neibawo yamweggala kyokka nga bulina kugoleeta ettooke n'ennyama n'ogenda n'okola nze sikyasiga abakazi munaye mu nsi muno naye kiza kakungika mmwe kavudde dda tewali kati comedian aliko nga teyava dda Amoti kati kankubuulireko bakomediani abasooka okukola dduo wano mu Uganda omumanyi eyasooka yali Amoti ne Pade ne Eddie Kigere ne Mola Mese yafa okitegedde ebyo baali ab'amaanyi abatandikawo stand up nze comedy mbuto si bya mizannyo nga ba Abe Mukiibi
ba Patrick omujike byabo bibaza genya sekano za bizibu sima ebiki kati abatandikawo nti ffe tusoyimirira ku stage dakika 2 n'osesa abantu amoti kadi messe nikigere kati ne waddawo bagayi Master Blaster ne Litojjo nga bakola bameka babiri beitanga Crazy MC Crazy MC kati nze ne Snake naffe ne tubakola ki nemuddawo ne tubalumba ne tweyongerako no nkodomali eyita nkodomali kati eyita nkodomali kati Devi yeyitanga Devi ayita voice changer nikusoka tubeerawo kati ekikyusa mu ffe bano abantu ekikyusa mu comedy we Uganda akyuka mu atya Master Blaster akuba embooko nice alright ba MC bo nenebuusa Blaster agenda okuveera ndani gwe manye yali awunye enkwawa ng'awunya bulungi okusheriye kabalagala ayambadde engato ya white abalanda ni mugamba mwana wa mama kiki fish bino biralamu byakyuka twatulaga tuli akatoge katweyo nga nebwayisa nga bikyusemu nangamba fish tuyimbe muko nemugamba bya studio nga sibitegeera buki bulungi Blaster nakwata emigaga abiri nagamba bwana nga muno omwana my Blaster nze ne Master Blaster twali babade nnyo ngamba kakati sawa ya kuyimba kati nga namukwano gwange bamuyita producer Didi abeerawo katwe awo mukanga katwawo ekibuye ne waluka studio kali awo munda mba makanika nenga kali ku gundi waggulu flat waggulu olwavye kabalagala onkanze ne munoonya ekire ekyo nimuga Didi ngamba namusanga alina oluyimba lwa Tigani lwakula limba ki wadawa waliwo oluyimba lwa Tigani lwadda ng'alukola ne mugamba Didi naye maana nga waliwo obwenge buno bwe bayita bulomi lomi wine va ku buno buli bwali buzibu bano olaba abantu nga baseka ng'ate baafadde ate nga bakulyawo bakuwa ne idea kakati angamba sokolindeko nyeddeyo kalomi akasooka bwali bwabacupa nyeddaako okubiri kati producer Didi waakoowa agamba Tango waliwo producer amuyita Tango namugamba njagala okubirayo fish ekigoma naye nga kikyakala ng'akuba kati akuba engoma oli ambuuza ogenda yimba otya nase muga gwe kuba ngoma jukira agenda okukubira engoma gw'osooka kuyimbamu gagaba kuba engoma muga gwe kuba ngoma nganga masoko yimbemu naye nga kyenyimba nkimanyi kati nga nzira waggulu ku luufu kati kyali wanga walo kyali wanga yangamba mwana fish soko jenkuliremu awo jankuliremu nga ayagala kumuyeye kawalaji nga ayagala akawalaji kano ke bayita kazedi okajukira ko bwali oboveera kati nga ayagala ebitaano kati najja nga fish soko jenkuliremu mwana kikubwe nkuliramu ate tobijua ate nkutabira tobikola ki tobitegeera ate tekido kale muwe kido ninga bikitegeeza nina oluyimba kati essaawa zino nakka ninga bikitegeeza ngamba omuntu nkuliiremu ajawuliza muliiremu nkutabbire ayekakasa nenzika mu kastudio nemugamba oluyimba ndulina naga kubamu ngamba nkuliiremu kataga abagambe gamba abantu togamba omu mbaliremu kolina producer ngamba bajja kugamba tuliremu tuga tukola ekyo
ne baliremu tuliremu batabire kati batabire ate mulala yajja natugamba katwano olina batabira bya kiyaye era oli gayi gwe nagulidde akawalaji nagaba katobo bino batabira naye feeling ye kigome mukoze ki mukute wali obuzibu vasi yo kola se tujikoze mbuza ziri mmeka sawa meka 10 ezedi ezo ngabucha amagamba nno ngenze kola ki webakamu tujja kudda ko didi gojja bikolanga kiro emisana amba ki bize lwe luyimba lwe nakolera ku mitwale ngate ni mitwale ebiri ate nyoddeko nabone wala nemba wayo adidi tanywa moyo alitanywa moyo ngamba polisi gwe yakwanza gwe yankwa satango tango naye yayita mu mwenge ga wabusoda wala jwa mutekawa nze ne bachali bangawo akati nga nkomawo enkeera kiro nga bangamba oluyimba n'ekigoma kya kabi bakirifu abo bakigiza nesiza akiwuliddeawo agamona nokufisha wali badde serious ekigoma ekyo kigoma ki vibe kamba babuza ate netweka balyo ngamba buza nyimbe bikyate ebirala ebiddako nangamba gwe yiya bintu byo bya comedy kati nga ekindi ku mutwenge mboke kuba kati njiza kati mbantudde wachali wangawo era wansi watunda akatogo ngampulira ku CBS simanye mukono waliwo yakutte ente simanye ebiki bali beyogeza abantu bemukono bakwata ebisolo enze idea nenjefunira ku CBS ku ababa ti abantu bemukono oli wali yakutte simanye yakwata biri yakwata biki gayi nabyogera obingi ngaba bakwata ebisolo okay tibachiyimba amakono ninga tango oliwa tisinajja yanguwa orajja kati ne muganja galo nkubire engoma ye ngetambula era engoma yange tibamanyi nti yava mu La Friday anthem La Friday ojimanyi cha tudun cha tudun ona de kati nze natandikirawo kati bali baga niga from G ya kati zina bagame sayo nonese sekudetalo nonese waliwo musajja era nayimba bulungi nebigwayo waliwo nebibatali byebatemamu obutemi kubanga nakamyu bakakwata nakakabya noka ngakatemamu bakuteba nabawa bingi gwe kyoba omanya nze bagamba oluyimba lwange mumpeeyo bigambo byange ebyo ebirala mbiteeke mu bayinza obbimpa ate nga bimalawo oluyimba olufulumya lukuba sasooka kumanya nti lukubye omwana aluma sitali nga didi angamba oluyimba luwedde jangu ono n'oluki ngangula siddi najugula nakibuyawo olinko wali ewa Zanda Zanda we yali akanikira obusimu we yali akanikira obusimu nga ndeeta luyimba nga teekamu ewa Zanda awo Zanda ngagamba okubye okiyimba nno gwe saalwawo ntambula nga nduleeta ku studio ewa Jeno Megadi namusanga wali awo waliwo jajja bucha nga gundi tanna nga His Excellency nga tannajja nga mulindidde awo nga ebiseera ebyo yali avuga Safi Bobby nanduleta ngamba Jeno afande tuwanji shengambo ngafanda ambuza shengo oli musanyufu konza afande munange nategezeza ngo kutambulanga naawe nga sinawo kayimba nange nakoze oluyimba ngamba ne fish osomboa kuba nalimberanga ku kido kya afando okuba afande nabeerako ku kidoche ne walagadi nembako ku kidoche byonna walagadi nali nkola acrobatics ewafane nga ntwalayo CD nze ntwalayo CD waluno olunaku lwe yaŋŋamba asoke mpe ku story asoke mpe ku luyimba natwaliranga CD ewa Jeno Megadi nga nze njiteekayo nali ku stage nga kati ngaita fish nga unaita fish nga nze ngamba DJ muwe peach peach nga aita fish gwengoli ya peach nga mwongere peach
dokita oyo wokukibati yajja naga bayita omusajja omusa piiki ng'emimiri ogita mwongere piiki sirulanga bomusajja twali kunkuma university naye agenda bakustage agenda bakustage agamba gwe bayayiranga omuggo gwe nagira omuggo nemugamba nempayiza oyo shiru yabadde akubira piiki shoga mujisse ngomanye fujjo dalira jeno okulamusizza nnyo okwagala afaade wange shoyo namwagita tetwagitta waliwo eyajja laga omusajja bumusa piiki musimangu ngano wenkayana mwe mutambula naye zoli bwampita bamanyi nze ayogera bogezima weyayitanga nze nga siwulira nti fish nga nze mpira peach nali museemu omuntu gwekyobaobayo fish kakati tuddayo ku luyimba ndoleete wajjeno je naluwulira agamba yakubidde bulungi kati kyoba okola yiyo engeri kati waliwo mukwano gwa Jeno Megadi akola video bamwita Video Plus yo lwawulira oluyimba nangamba nno official oluyimba bamwita Robert kati musajja mulokole yakuva dda mulokole yali akola n'ennyimba za Judith babirye nawuliriza oluyimba wenalutaka mu kompyuta ya Jeno Megadi mu studio ye nayafuna sidi n'alusala n'alutwala ewe n'aluwuliriza kati ye bambi mwoyo ndowooza n'amukola ki n'amukkako kati mwoyo wamukkako kati nvawa kati oluyimba lwafuluma lwakuna newaba olwokutaano olwomukaaga ku Sande ngendako ku Lido ngeriyo show ya DJ Shiro DJ Shiro ng'amanyi nzize kwogera nga ba Mr. Moshi boogera oluzungu awo bamanyi kati balowooza nzize kwogera nga Shiro muteekako CD ng'ampandiseko ekigambo kinene MC Fish kinene nnyo nga Shiro ambuuza wazza kuyimba emuga Shiro nakubye engoma Shiro nga ngambo jajiyimba njiwuliremu buki soke njiwuliremu nga basooka bala nga kabaka omumanyi wakabi awo ku Lido Rock Giant nga ina pichi enene ina akanyama kakomeeri nze sibifaako nejjidde byange time ngetuuka nga Shiro nzikiridde wansi omanyi nakukusanga walagi kuva dda nti nyimi yabwete akawalaji nkakutte wano side wano we wati mkakwatidde muno weti kati gwe ngonjaza bwaza jukiro tandikira kumbe nze nkalopinze wali akawalaji kankali wali mukwe ngali bia wokolidoso simusobola ngoludde eri amanju kaluma kateka mugundi bakulabo musemaso bakulabo obwisanya bisanya n'omulembe alesi kyaswala bichoka abanyo omwenge basutete baswala ensonyi gujje ensonyi ku maaso kimade tovumirira mwenge ne program bajjajji kyawa sinda kuvumirira ko naye gujje ensonyi womanya abantu ababaddewo nga babayimiriddewo ne basoboka ebizibu lw'omwenge gujje ensonyi ku maaso kinjogedde walabye ko omusajja akwata muwala we nayogeddeko ebyo sagala vumirira bya kunaze ensonyi ku maaso fisho ja kunjija kumulama kunteekawo sitayogedde yogere kati bikomaawo kati tujja biddamu nzikale nyamba buyami kimenyeewo omenyeewo ki toddamu kuvumirira mwenge menyeewo kuvumirira omwenge nze sivumirira tubadde yewa tubadde wano nga ntese nzijja wali biyanga simusobola mugula nzaka wala jiganga nga Shiro ngamba ye time waddayo olade erinya nalindi lina nti fish jali mwana najikuba totololo nenjiyingira ambalire nga tebamanyi kigambo kiddako nembaka pulo DJ Shiro
Omanyinze ne matira mu nyimba zange. Wemba gamba mbaliremu nga muddamu tuliremu. Muwulidde. Nyamba abantu. Ngashiru jidde mujikube. Big up my daughter Niero nga imwana ikagwe nina monsi. Ogenze naye mu kivulu. Intro namuteekamu kuba nga nina mwana wange yekka. Big up my daughter Niero ne bagamba oboyo yani. Ne baluyimbirawo kati balooze biddako mbu bitegeerekeka. Ndio kambaza zenva z'abantu nansiga sirimu ne kabotongo ko nenzere mu chorus bali enduru unatoka kuchiriga ndibagamba omwana wale seyiti kati ekyasinga okuntyemula mu nsi mu bulamu bw'ensi eno baite banfuwangako mitwalo 3 abawala bajjaba chiwaya emeka era kuba abawala nazaalamu omuuko omwana kuba banjagala nnyo nazaalamu uko omu ku mwana Kishingoli mwangu siku olwo twewa namba bupapula banange fish tukome wano tujata era unatandika okunyonyola engeri gyenzaddemu abaana ba ojja kutya ensi tukome wano fish tubalamusiza ne abasajja bange bagamba okundetera enkofiira Christmas neetuuse nga tusinaawo AK Fashions obadde tonnamukubira kalango lanze nkujjukiza anti bwe tugaa tukomaawo nga tutandika bakama baffe munkubiriremuko mu kalango leero AK Fashions banange wali waggulu wesitamanyi Nabukera Plaza AK Fashions ku Nabukera Plaza bane babaleetedde ebyakwambala kwati ebipya ebya December paka mu January enkofiira ngatto jeani n'obuguwa bei ya paka mu January choka kati mu January bagwako nga baggalawo ate baggalawo kati ate baba wabipya bibatuusa mu gwa mukaaga tomanya nti abambazi babako season kati bano waliwo abajja mu December ye ayambala agula December bana mujjeo ku Nabukera Plazas ebintu byonna gyebiri pasi n'essaawa abazirira essaawa tubalina byaki wambala kofiira ngeezo kati ng'ekisaati kino ekyebbeeyi empale ez'ebbeeyi nze nagulamu owino togira saagala ongaggawaze nnyo era we naayambalako kuba AK Fashions abantu bajja kulaba omusajja akyuse ki ne client mukubira akadamu client Beauty World atunda bizigo abitunda kati nze nkube kali ate gwe okukube kaliwo kati ngambe wano kati nze nkubya akange nawe kuba akanga akebizigo mali yawo kubbe bonna nedda tamanyi nokola mikwano fish olisi yota kuba akago nawe kumana akatonda aliyo client Beauty World awe match in the opposite climax oyagala okwerukamu okuddugaliramuko okutoniwamuko n'okugejjamu byonna babikola oyagala kuwunya bulungi perfume bajja tuwa olina emimwa gikalaakala balina pink lips kugamba menye binamakulu ebyo ebisundosundo babikola oyagala kudda buto kubbayiko ku myaka bakuyite 28 nange ekituufu olina kyaliwo nange basooka okunyiza obuto njayitawo mpitawo gwedi oli muto ngenda yitawo balina katisala myaka in fact ngenda beerawo ku Friday nga tuggulawo Climax AK Fashion gundi client Beauty World awo opposite Climax beyune genda n'ebibuuzo byo ansa ku ansa bo bagamba nti nedda lekeraawo okwebwala bwala olendabikayo nja kuleetayo ne mukyala wange ndaba agenda akaddiwa obusige buno bamujjeko njagala agenda akaddiwa ebbeeyire naye beeyi kuteesa eyine yaffe yakuteesa bwe tuvaawo HK Property Masters batunda butaka mataka baviira ddala ku Z ku miliyoni emu wafunye edda sirishwa takulimba abantu kubanga amataka gali gayaza kati otandikira ku miliyoni 3-5 3-5 gayaza mitiyana nakawuka kasenge ane ebiri ekitundu ekasenge yinzo gifuna
isha iwakula na fish bili kitundu obogula gundi kataka kaba katono era akajamu kati ebena kuzino omuntu azimba akayumba bwe kati katono nazimba kalina ye so HK Property Masters banonyeko ku namba z'essimu eziyitaawo weewaawo tukoyo okulaba abantu abakaaba akasente kange bakabbye mbadde planninga kino wetta kanfeze bazze kubimenyawo HK Property Masters gwe bakuferera eyo fe tukuzikiridde omulimu gwaffe gwakuleetera abantu nga bano ku mmeeza zaffe nze nzikiriza nti Caspard News Agency bajja kubikyusa gwe oyagala kukola mawulire oli celebrity nga fish olina oluyimba lwo nga mbaliiremu oyagala tutuuke ku platforms ez'enjawulo Caspard News Agency bali awo Makindye bakubire ku namba z'essimu eziyitaawo bakuteeketeeke bagaye nti nedda okusinziira ku mawulire go ita wano okusinziira ku ngeri gy'oyimbamu katukuwe fish akuweeyo show abigwe oba ogenzaawo nazina mu gospel ntambula Yesu mu kkubo ly'abalungi efunda limba lwange lupya nnyo ngenda dduta era njagala luyite ku peegi zammwe kuladda n'ensi yange mweraba